There is Still Hope. Abeekumidde ku There is Still Hope 2 nammwe mwenna abali ku mikutu gya fetish ne testimony. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Fuga era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale olunaku olwaleero nja tutunuulire ku kirwadde ekigambibwa nti kinaatera okuba nga ate kireeta lockdown oba tunaatera okuba nga ate tuddayo ku muggalo. Kino ekirwadde ekyera kitandikidde mu ggwanga lya China bakiyita HMPV. Abakugu batugamba nti tekirina njawulo na COVID-19. Signs obubonero bwonna era nakyo kikwatira mu mpewo, era nakyo kikosa amawuggwe, era nakyo kikosa abaana abato abakuliridde mu myaka n'abo abalina obukosefu ku mubiri gyabwe, naddala balina endwadde ze bayita chronic disease mu lulimi olufuutifuuti. So kino ekirwadde era kyavudde China. Eyo China ye laboratory ya sitaani gye bakolera ebirwadde. So twabagamba nti ebirwadde ebimu bifumbe, sitaani aleeta endwadde. Ebyo birwadde they are spiritually manufactured, babikola mu nsi ya mwoyo. Nabagambako last year, I think oba temwampuliriza, ne bagamba naye waliwo ekirwadde ekigenda okujja, mwabangoberera ndowooza ba video eyo mwagiraba, or if you can go and try last year. Video eyo mwagiraba mwe mwenna abaliyo. So nabagamba kirwadde kijja kigenda kubanga ate kituzaayo ku muggalo ne muwakana. Naye akafubutuka mu ggwanga erya China galaga nti already ensi 3 zinaatera n'okuggalawo oba okulangira lockdown. Nga mu nsi ezo mulimu ensi gye bayita eya Cambodia, mulimu ensi eya Malaysia, ekirwadde kiri mu nsi eya Hong Kong. Eya Cambodia yalangiridde state of emergency, akabenje kazigizigi mu ggwanga lyabwe. Lwaki era kitandikira China? Kubanga China ya senta y'ebyensuubula. Buli ggwanga ligende China. Kati kiba kyangu ekirwadde ekyo okola ki? Kiba kyangu ekirwadde ekyo okutambula oba okusaasaana. Kiba kyangu nnyo ekirwadde ekyo okusaasaana dani okubanga kitandikidde mu mawanga amalala. Kubanga buli ggwanga, buli businessman agenda China okubanga asuubula ku bintu. So kiva kitandikidde eyo. Era saawa yonna njagala obeere mweteefuteefu. Ekituuka togamba ate tetwamanya. Naye mu byonna tulina kusaba. Kino ekirwadde sitaani yennyini. We tunaasaba kijja kugenda. Baleeta COVID nga basoobera nti ayinza obbakolera okutta almost a half of the population. Ekitundutundu ku bantu mu nsi naye tebyakola. Kubanga abantu bakola ki? Abantu basaba. Era tageti ya bino byonna kanisa ziggalewo. Sitaani ye tageti ye. Era n'abalangirako lockdown still bagenda kuggalawo ki? Amakanisa n'ebifo ebirala. So kino kiri serious, si lugambo. Kiri serious. Ensi yonna etandise okuba nga ate yeeraliikirira olw'ekirwadde kino ekipya ekize ekya HMPV virus ekiruma mu ngeri y'emu. In fact, this is COVID lwakuba bamuwadde erinnya ddala ate ne bamwongera okumuwa obukambwe. Wadde bagamba si kyamaanyi nnyo, tekikosa nnyo naye nga kyo kya bulabe. Okusinziira ku CDC oba Center for Disease Control abagamba kakati mu ggwanga erya China abantu baweze nga 4 abafunye ekirwadde ekyo ate kati kiri kula ku speed ya kizungirizi. Njala wetegereza COVID-19 period mweyajjiramu. This is the same period. Yali winter, this is winter.
mwaka gwali gugwawo nga tutandise mu myaka omulala. This is the same period. So ebintu bino ebimu tulina okubeera so vigilant. COVID weyajira si gwe mwaka gwe bamukoleramu. COVID baali bamukola dda, balina ebirwadde bingi muzira abalatoleza be baterese bajjayo bujja mpola mpola ne batandika okuba nga bagezesa ku bantu. Kino ekirwadde kigambibwa nti bakikola mu mwaka gwa 2021 ne bakitereka kyali kiwedde. Kale saa zino bakirese mu bantu balabe kinaakola kitya. Naye nga byonna ali emabega, master planner ye sitaani yennyini awedde emirimu ng'akozesa ba agents be. Ayona abantu kakubula ekibasooka okukola antidote oba eddagala eriwonya baba nalyo tebakulima mubasobola ofulumya ekirwadde kyo nga tebalina ddagala, baba nalyo. Naye ekigendera kyabwe nti baagala bafukamize amawanga, baagala amawanga gano gonna gakole ki, gafukamire. Baagala baleeta obwavu mu mawanga ate bajjenga abayambi abaleese eddagala mu byonna, nti tutukeesera nga tugondera buli tteeka lye baleeta. Lwajja kuba tetulina bwogerero, okitegera, tujja kuba tetulina bwogerero kye batugamba kye tukola, kubanga batuwaaki bali kutuwa obuyambi. So baagala kunyigiriza amawanga gasobole okuba nga gakkiriza bills zaabwe, gasobole okuba nga gagendera ku biragiro byabwe okuyita mu birwadde ebyenjawulo. So beera mwegendereza, era bakugambye mbubeera ne social distance, naaba engalo ne sabbuuni, ogenda nnyo wali bantu, kubanga okweshamula kujja kuba nga ate kwa maanyi nnyo. Mukama akukuume 2025 guno sajja yabanga ate no mu Uganda no kiraba nti kizidde mu biseera bya corona nga nakiriwo ekyali campaign era nakiri twali tugenda mu kalulu nakino era kikino kalulu. So bannabyabufuzi bamanyi kyekitegeeza the city politician baliekanga nga bakoze scientific elections or scientific campaigning. The city politician simanyi engeri ekigenda bakosaamu. Naye ng'ekkanisa tulina obuyinza bwonna Katonda yakuwa okusobola okuba nga ate kino ekirwadde tuyimirira mu linnya erisinga amannya gonna, tusobola okuba nga ate tulangirira ekirwadde kino kisobola okuba nga kiyimirira. Kankubuulira obuyinza bwonna tubulina. COVID okukendeera tegali nti basawo baakola nnyo, era mu ggwanga ogenda mu ggwanga erya Tanzania bo tebaalookingako na nsi yaabwe, bo baasigala bakola ki, bakola emirimu gyabwe y'emu ku nsi okwetooloola ensi yonna ezitaggalawo. Era pulezidenti waabwe yakomekeza takoze ki, atalutonze mu kaseera ako. So tusobola okuyimirira ddala kino ekirwadde ne tukigoba mu ggwanga oba mu nsi yonna ne kikendeera, kuba Katonda waffe w'amaanyi, tasobola kuba nti alemererwa. No, he is a powerful God and he is able to do everything. Sitaani talina amaanyi okusinga Katonda. Naye sitaani kyayagala ye fear, kubanga ekyokulwanyisa ekisinga ekya sitaani kwe kutya. Kati olwedda akubye fear mu bantu, abantu kankubuulire bajjudde okutya, abantu batidde dda, abantu balina kye bagenda kuzzaako. Abamu balanze dda okudduka ne mu byalo, abali mu byalo batidde dda n'okomawo. Bakama tuddayo tutya ate mu ttawuni, ate tujja kuba twakaddayo ate bagambe mbu tugaddewo. So gega mawulire agatali malungi, si malungi. Tosagama mu doza good news okubanga tugenda kuddayo ku muggalo. Zino zonna ntegeka z'omulabe sitaani. Sitaani ayagala kubanga afukamiza ensi, etambulire ku biragiro bye. Ndowooza njagala ojjukire nti twali mu COVID, WHO yaliyewo ebiragiro okwetoola ensi yonna, World Health Organization. Buli nsi yonna ebintu byali egambanga byonna byavaawa ku headquarters za WHO, World Health Organization.
yaliyewo ebiragiro kati mukola wemuti ate social distance wet kati Cambodia Malaysia ne Hong Kong babagambye muyina okwatandika kati ate kuddayo kwambala masks ayina masks nazo zirwaza omuka guba contaminated for a long time jukira bana abakungu boba they can afford buli sawa asobola kwambala mask ate ezaabwe ziri mu modified naye aligwe musajja watu mask nenagita mask eyo eri ku standard World Health Organization gye yagala tosobola jigula oyawala kakoka kanga itena kakokolo mask eyo jogeno okwambala olunaku lulamba togera joza ekyo jiddemu ogakobekeza ng'ofunye ne galwadde gerere ga cancer so banasajja we batyo byebyo bye baagala ensi yonna ebe nga etambulira ku biragiro byabwe era bakigezesa mu covid nga kikola era byebyo bye tugenda okuddamu so nange the world is at hand ebiseera biweddeyo omulokozi akomawo zala ebintu lockdown zigenda fuuka kitundutundu ku bulamu bw'abantu nze ndikubuulira era buli luvannyuma lwa myaka 2-3 gyalaba era baagala kuleetayo ki lockdown luvannyuma lwa myaka 5-8-10 abaleetayo ki lockdown kubanga balina agalwadde gangi gali eyo baagatereka kuba Sitaani alina department namba yo ekola ndwadde buli kika kya ndwadde ate bo balina ki antidote balina eddagala kati akuwa example kolaga nti banasajja bayaayi mu covid abazanyi b'omupiira balwala mulongo gena oya munaku 3 awonye oyako omuzanyi w'omupiira afudde covid kujjako bana Abafirika naye bali ab'ensi ziri kubanga beebamu bazanyi mupiira abasinga basinza Sitaani kati abo bo bafunanga eddagala bafunirangawo immediate treatment okitegeera balina eddagala tozangambo basobola okukola ekirwadde ekyo some years back nekibeerawo nga tebalina ddagala no it is a lie they have so tuyimirire atusabe kama atuyambe kama akukuume olime kufa prematurely olime fira mu nteekateeka z'omulabe Sitaani kama akuume famire yo akuume baganda babali ebweru naddala abasisita baffe abali mu nsi ez'ebweru ebalangira lockdown teri ngeri yonna gyasaba bambi kudda waka webafiireyo teri ngeri gye bayinza bazza ndowooza alaba mu covid abantu engeri gye babaziikangamu yali embi ennyo tozikana muntu wo badde basawo bokka okitegeera kasita mufiirwa omuntu ate mwe babakwata bukwasi ate nabatwasamanyi mu kalantiini munne wa kalantiini so biseera tebibeera birungi nnyo naye Sitaani byonna byapanga Mukama atunula era alaba naye naffe ndowooza kitukakatako ng'abaana ba Katonda okusobola okuba nga ate tuyimirira tusabe asobole okuba nga ate tuwangula zino zonna enkola z'omulabe Sitaani zonna zaalimu ate Mukama naawe akukuume weetaaga obukuumi bwa Katonda kati wano we tutuuse buli omu alina kutunuulira Mukama Katonda tozalaba mu covid n'abaali tebakkiriza kankuli abantu baatuka ekiseera nga tebalina option bati okukkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda bantu baalokoka bantu bakkiriza Kristo abaagwa ate bo baagwira ddala so ndowooza Sitaani ebyo byakola ki ebyo byayagala naye Katonda nga waali omulamu tujja sobola okuba nga ate tuwangula Mukama ajja sobola okuba nga ate atuwanguza tuli bawanguzi n'okukirawo mu Kristo Yesu Mukama ajja tuteekako obukuumi so gamawe genyagadde okuba nga ate nkuleetera si malungi nnyo naye ate obadde olina okukola ki obadde olina okuba nga ate ogategeera osobole okuba nga omanya ki ekiddako nga ggwe tolina kyosobola kukola ekiri medical oyinza okuba nga ate n'obukugu obwo tobulina
naye ate osobola okuyimirira mu nsi ey'omwoyo since bino ebirwadde biri manufactured bikolerere ebirwadde bikolerere osobola still okuyimirira mu ki osobola okuyimirira mu nsi ey'omwoyo ate n'obaako kyokola ate kyolagira nekikolebwa Bayibuli egamba nti buli kyemunaakola ki buli kyemunaalagira ku nsi buli kyemunaasiba ku nsi ne mu ggulu kinaasibwa. So naawe olina obuyinza obwo kusobola okuba nga ate oyimirira embeera eyo n'oba nga ate ogisazaamu n'etasobola kuba nga ate egenda mu maaso. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kikyo n'amatendo. Abantu bano tubateeka mu ndagaano y'omusaayi gwo, mulabe ng'agezaako okuba nga ayagala okusaanyaawo ensi. Mukama otukuume n'omusaayi gwo, otubikkeko omusaayi gwo Mukama, era tusazaamu pulaani zonna ez'omulabe. Sitaani zonna zaateeseteese eri abantu bo zonna tuzisazaamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama fuga mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina. Kale alekyali badde nno kirungi nga tebanaba kusimanyi gamba birokodawuni bya naleero nokkiriza omwana wa Katonda kubanga akaseera kayinza okutuuka n'onoonya ababuulizi n'onoonya ababuulizi bakubuulire ekigambo kya Katonda oba okukwatuza nga tebalabika. Ndowooza mu COVID wakiraba. So kyali badde advisable n'okkiriza omwana wa Katonda omulamu n'omwetwalira okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo. Gamba nti Yesu, olunaku olwaleero nkukwasa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo, ofuge munze munda. Mukama onkuume, onaze n'omusaayi gwo ontukuze, onsaasire byonna ebinsobyeko. Olunaku olwaleero nzikiriza nti gwe Yesu gwe yanfiirira omusalaba mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mutusabidde. Amiina era amiina. Mwebale nnyo okuba nga ate mutugoberedde yonna gye musinzidde okuba nga ate mutulaba. Katuwummulemu katono tugenda kukomawo n'ebirala. Ndowooza tujja kwongera okuba nga ate tuba updatinga byonna ebinaaba bigenda mu maaso. Shalom.